okuyamba guba mutima ne Simon Peter Malay akajja obunaku tubaaniriza abali ku Baba TV anti nabagambye omukolo gwa celebu essaawa eno ndi n'abako abakulu ab'ensonga abagabye mwana muwala olunaku olwaleero bannange kamba bawe bababuuzeeko amanya nze Mese Bontwe amanya nze omuko Mese Bontwe musekera nyuma mutigu tujja ngera ndi wano ndi musanyufu nnyo omwana wafe avudde ku lujja nange nze omuko Abucha Zisemakula omunene akumye Shalita emyaka egisinga obungi okuva emabega paka mu kyasa kino ekiba kye tuyingidde olwaleero tuyingidde obufumbo obupya mbukadde naliwo ne kati wendi owangadde nzigumiza abantu bamanye nti siri muzibuzi kati ku luno Shalita waffe omulungi mumusibirira ntanda ki mu bufumbo obupya buno bwagenzeemu kuno teyeetaga ntanda tumulina full time wakolera ensobi tumugambe eno tovaayo naye kenyini akimanyi buli ntalina vaayo kuba tulina gye tumuzza walala n'ekitanda twakoze eki babuli twakyokeza n'omufaliso twagabye buli kimu ekye twakifulumiza mu nyumba beera yogenda tugenda bagamba talina kupangisa yadde ku apartment yo alina kubeera wa musajja paka kati nomugambe y'obugambo kale obuwoomu mazzi mukwano gwaffe tukwagala nnyo mazzi mawanvu Shalita tukwagala nnyo naye gy'ogenze tuyambe totuswaza omusajja mufumbire ettooke tosirize entamu bwebanga weetaagamu eddagala ojja tugamba tugayima amafiina oba senga kulannama naye kino ekitiribiita ekitiribiita okimanyi Jamila ekitiribiita buno obushere obunyankole bwobubeera nga amazzi obwo kakati alina obunywa nnyo aleme kusiriza ntamu gyagenze abeerereyo ddala nze ebigambo byenji okusibira mwannyinaze nti omusajja aba musajja afumbe tobuuza teri kuvaayo tobuuza eri gy'oba ogenze oba togenze wamwannyoko nti ate twayombyemu gwe Jamila kati naye tusobola okuyomba kwa goli sister wange naye ye gyagenze amanyi nti n'omusajja aba musajja ffe Katonda yatukola ntuli bafuzi yalina n'omuzigo okuba omusajja omugongo ku luno takikola ate omusajja takola kitamu akantu ne bwonyiiga ng'okamuwanga ng'amaka gatereera abalungi abali ku Baba TV abano be bako baffe mukulu Seguya mbulizaako ku bali ku Baba TV bannaye muli mutya muli bulungi omukolo gutuwuubye nze gola nanoonya omusajja Joel Kawesi n'amanya nga tegeredde wano ngamanyi abasajja bonna Shalita manya ono ye musajja akyasoose tubula amanya wa Shalita bannange Kawesi naye Shalita tukwebaza okutuleetera omusajja le twamunoonya n'atula ne final tumulabye muwo obubaka ki bw'omusibirira mbufumbo bwagenzeemu omanye abantu mwogedde Seguya twogedde era njogedde naye nga nange njogera byemmanyi siwayirizanga era omusajja bwe yambula nagamba mbuze naye ku luno tusaba Shalita asigaleyo anywere fumba Shalita siddamu kuba bifaananyi by'omikolo nakuba emikolo saagala kuddamu kwogera mikolo gye nze kuba egya Shalita guno omukolo gwe gusembye Shalita nywera fumbira Kawesi Jeff oyo gwe wenyini otugambye mwayagalanako ne Kawesi ne mwawukana ne muddamu akadda nnyuma tekatera kuba kalungi naye kano akadda nnyuma kati kwenyiza okula akalungi mwebale kwagala Jami ow'emikolo n'embaga Jami ne Jami mukyala Kulumba omubwatya Kulumba omubwatya banangako temukeerabiranga onyumye midde omukolo obubaka ki bwoweereza mukwano gwe Shalita obubaka bungi naye olw'obudde Shalita njagala omanye na gye tuvudde byonna bye tuzze nga twogera Shalita oli mukyala mulungi oli mukyala mulwanyi ngamba omulwanyi wa kwegamba exactly oli mukyala ow'amaanyi so omulwanyi w'entalo zino kuba ebikonde naye obeerawo mu buli mbeera yonna era mwami Kawesi njagala okugamba nti otutte omuntu omutuufu Shalita mukyala mukozi Shalita mukyala mukakamu Shalita mukyala atya Katonda Shalita mukyala ayina beauty she's beautiful in and out mukyala mulungi kiddamu
mukyala mulungi munda ne wabweru. So mu nsonga eyo Sharita nkwagaliza birungi byerere. Nsaba Allah atekemu baraka mu bufumbo bwo ofumbe just no nkwagaliza birungi byerere mukwano. Akasala kano kenyini mukwano program gwensimye program ya mikolo okwanjwa n'embaga. Akasala kano kenyini tulina abagole baffe ababiri omulungi nanyini ddoboozi Diva w'abangi nanyini smile oli otya sweetheart? Ndi bulungi mukwano. Owulira otya ku lunaku luno? Musanyufu nnyo kyenyinza okugamba mukwano. Nkulaba sweetheart mwesinkana mutana omwami. Story yaffe. Story yaffe. Ndoze mwami no yabajogera. Ogero ogimanyi. Manyi gwasinga ogimanya. Okay, twasinkana myaka 13 emabega nga tusoma ffenna ku campus. Nali mu first year yenga akomyewo yenga ze kukola adult education ate tusinkana ku photocopy. Naye netubeera bamukwano okumala omwaka mulamba naye nambulako kati olwagira nakomawo. Nodamu n'omusinkana. Amiina kirungi ekyo mukwano wamulabamu kyekyenjawulo n'ogamba nti yono ku luno gwe ŋŋenda naye. Kakamu ayagala abantu kwegamba alina embeera ezifaanana ng'ezange. Mumpeera obubaka obusembayo. Mwagala nnyo. Kyokka Sharita. Linnya kiri ewamusevinga. Nansema ye Daddy. Sebo nkulamusizza. Kale maama. Bannange kyanjawulo ki kyewalaba mu Sharita? Mukyala mugezi ategeera mangu. Ategeera ku peesa emu nange. Ategeera mangu tutegeeragana ate muntu ayagala abantu ng'ayagala ne Katonda. Mu bufunze embeera zaffe zezimu zikwataganira ddala. Mumpeereyo obubaka obusembayo ng'ali wano awulira omugambe byonna. Mwagala bisembayo. Byonna bisooka n'ebisembayo. Kikumi anjagala mmeka? 15. Essaawa eno yennyini mukwano ali ku Baba TV tunira tata waffe omulungi atuzaalira omulungi the beautiful Sharita mazima wanvu mami eyakolamu kambawa babuzeeko ate oluvannyuma abeyanjulira mikwano. Taata osiibye otya nno ssebo? Bangi? Osiibye otya nno taata? Yendi nyawo siibye otya eyo? Olunaku olwaleero taata ssanyu ly'amaanyi nti ly'essanyu ly'omuzadde. Taata owulira otya ku lunaku luno omuwala okubeera ng'atuuse ku makula gano? Era bw'owulira bwe mpulira. Omulungi bannange owulira otya mu butuufu? So happy Jamila. Yes. So happy. Musanyufu eri Mukama Katonda olw'okumpa chance eno si kyangu struggle ebadde mpanvu. Kubuwanguza olunaku olwaleero mukkirize mugaane bannange tukigadde aboogeramu abamanyi kibalume naye nga sirina nnyo amaanyi gwe nnumya just nkoze ekintu nga nkyagala nga nkifiiringa nga sikakiddwa naye mami wange ambeereddewo nnyo nze last born kyannuma obutanzizaako nali nga njagala okulaba ndabe maama bwaba nga naye ali lubuto naye mutulekera gunnumye nga Manage mpulira essanyu ku lwa Sharita. Mpulira bulungi ekintu tukikubye. Jati nsanyuse onengedde. Abaze ku lwa Sharita engalo ziriwa. Mweyagala we muli awe muli. Bangi. Mpulira nga nfesanyu nembuuka nendekana abantu bage obaja kino sister mamba ekikubye mamba abakola wano
sokompereyo abaana ab'obuwala oba abakyala abali eyo nga bandyagadde tuuka kukkula nga lino ly'otuuse abawala mbagamba kintu kimu tebakaka mukwano babeere n'obugumiikiriza tokaka mukwano beera n'omuntu nga nawe okiwulira nti akwagala ate nga mutambulira ku peesi ye mubobanga ekintu gwakimuteeka mu buteesi obufumbo obwo tojja kisanyukiramu naye ekintu kirina okuba nga akyagala nawe ng'okyagala nga mukwataganira wamu tokaka bwebeera one sided love eyo si love its two way omunoonya n'akunoonya n'omunoonya bwekiri mwebale kutegeka mukolo mulungi mwebale kuteekateeka mwana kale mukwano webale kusiima njagala omumpeereyo obubaka obukyasinze bwajja okutuula ku TV naye kennyini abulaba agambe nti Ajati yampadde obubaka. Sharita nkusibirira okwagala omwami wo nkusibira okuwuliriza omwami wo towuliriza abantu bonna kubanga walonze mukwano gwo muno mu nsi tunoonya bataata mirembe batata mirembe mwanvu mami waffe omulungi salamu alaikum warahmatullah. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Mami webale kuteekateeka mwana webale kuzaala mwana mulungi omukkakkamu webale kusiima ye mami mbulizaako ku balabi baffe bannange yanjulire bakutegeere bannange abalabi bange bonna nsanyusa okubalaba era mbabuuzaako nti musiibye mutya nno bannange nze maama wa Saalita nteekateeka bibeera ebintu ne bijja ne mpulira nga mpunze ne mpunga naye ne ŋŋamba nti nedda Allah yantwala emaka ogusooka ate nanzizaayo ogwokubiri kati okuddayo bangenze emirundi ebiri kati lwaki sitesongera kituufu mami omwana omuwala oyo omusibirira ntanda ki ne mwana munne era musibiridde amusibiridde muŋambireyo obugambo obusembayo ti leero munnange towuliriza abeera ng'otegete butegesi mwami wo bwakomawo ng'omukwata mpalampola ng'ogenzeewa mu kisa ekiri kava naye sikuteeka mu bbanga bwoti byonna obimugambye kale baba katumuleke bannange addeyo awummuleko mukwano tumidde nnyo mukama abongere emikisa amiina maama toyanza nnyo toyanze gesitaati. Thank you for supporting Wonders Just. May the good Lord bless you abundantly. Subscribe, share, and hit that bell for more truth videos.